أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. mu Busiraamu maama yasinga ku taata eddaala, naye lwaki? So nga ate mu ndaba ey'obuntu olaba nga bonna abazadde balina omulimu. Omulimu gwa taata nagwo munene, n'ogwa maama nagwo munene. Era mu butuufu singa tuteekawo debate ne tugamba nti tukubaganyeemuko ebirowoozo ku taata ne maama ani asinga, ojja kulaba wano ne bwe tugamba nti kale abasajja mudde ku sayidi eno n'abakyala mudde ku sayidi eno, taata ne maama ani asinga. Wallahi ojja kulaba abasajja bwe baleeta points nga balagira ddala nti taata yasinga, n'amaloboozi gagejja nno nga nti taata yasinga kubanga yasasula ne fees, kubanga omukyala bw'amala ofuna olubuto bino byonna ebyokuzaala bibeera mu mikono gya taata. Yalina okumanya sente z'eddwaliro, yalina okumanya obujjanjabi bwa maama mpaka lw'anaazaala. N'olwekyo taata yasinga. Buli muntu yenna asobola okuwa ebirowoozo ng'alaba nti oba oliawo taata yeyandisinze, n'omulala n'aleeta ku ludda lwa maama. Naye Allah tabaraka wa taala mu kulamula kwe okutaliimu bulyazaamaanyi yagamba nti maama yasinga ku taata. Naye lwaki? Olw'ensonga zino wammanga. Esooka eri mu aya mwennyini mu Qur'ani, Allah agamba nti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan. Aya erina gyeva eri, naye nzije mu point eno yennyini eri ku mulamwa. Allah agamba nti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani. Lwaki maama aweebwa eddaala eddene okusinga ku lya taata? Ensonga esooka nti yakuwanirira mu lubuto lwe, maama wo yakuwanirira mu lubuto lwe ku mbeera ye ey'obutonde ey'ekikyala enzikakkamu ku y'omusajja, kubanga tutya ogamba nti ku bunafu bwe, kubanga abalala bagamba nti maama lwaki bagamba nti munafu. Naye bw'ogeraageranya mu butonde, okutondebwa kwa maama n'okutondebwa kwa taata, olaba nti waliwo obukkakkamu buli omu ku munne, nti mu ngeri ki nti ne bwe gaba maanyi ne bweba sikiini eya maama mpeweevu okusinga ku ya taata. Kati ku mbeera eyo ey'obukkakkamu Allah kwe yamutondera ate ayongerako obuzibu obulala buno obw'olubuto. N'olwekyo Allah kwaweera makisi n'ayongera eddaala ku maama lwakuwanirira mwana mu lubuto emyezi 9. Akaseera ako si kangu. Nze naawe nga tuli basajja tetusobola kakutendera ne tukamalayo ak'okuwanirira olubuto emyezi 9. Ate ne bamaama bennyini nabo weesanga nga tebasobola kakutendera ne bakamalayo, kubanga bw'aba alina abaana 5 buli lubuto lwa mwana lujja n'embeera zaalwo. Ono omwana engeri gye yamuwaniriramu mu lubuto weesanga nga ate si yeemu ne gye yawaniriramu omuwala. Omulenzi aluma bulala, oba embeera z'omulenzi okutuusa bw'alizaala emyezi 9 ziba ndala, n'ez'omuwala ziba ndala, ez'omulenzi ono ziba ndala, n'ez'omulenzi oli ziba ndala. Kwegamba nabo bennyini tayinza kukutendera mbeera ya buzibu bwakuwanirira lubuto. Naye Allah eyamutonda n'atutonda ffenna yamanyi bulungi buzibu ki ddala obuli mu kuwanirira olubuto. Kyova olaba amuwa makisi, amuwa eddaala Allah tabaraka wa taala omukyala, muzadde omukyala maama olw'okuwanirira omwana mu lubuto. Kaseera kazibu, katandikira ddala ku mbeera nga yakafuna olubuto. Abakyala bonna bakamanyi abazaalako ku baana nti katandika nga yakafuna olubuto, embeera n'ekyuka kungulu ne munda. Ke kaseera akakyusa embeera z'omuzadde omukyala okuva nga amaze okufuna luno olubuto myezi 2, myezi 3, obulamu bwe bukyuka, n'atandika okukyawa abatalina kye bamukoze. Abatalina kye bamukoze completely, ng'omuntu talina kyamukoze naye n'amukyawa nga kiki ekimuleetera ekyo? Gwe
omwana ali mu lubuto muno neyenyinyala ebitenyinyalwa n'akyawa ebyokulya ebirungi abantu bye bawunyirwa akawoowo bye baagala ye n'abikyawa. Lwaki? Lwa mbeera ya lubuto eno. Allah kyava agamba nti yakuwanirira nnyoko, yakuwanirira maamawo wahanan ala wahan, ku mbeera ye ey'ekikyala ey'obutonde obwo obw'ekikyala, ate ayongerako embeera endala bunafu ku bunafu, kwegamba afunye kino ekizibu eky'olubuto ate nga mukyala omukkakkamu eyatondebwa nga embeera ye nzikakkamu, kadde si kangu, naye maama wo yakuwanirira emyezi egyo 9. Ku mbeera eyo mujjukire, kwega simanyi naye njagala okubalengezaako ku kaseera k'embeera y'olubuto nti maama yalabako ku bubonero bw'okufa ng'ali lubuto lwo, ate omulundi ogutali gumu. Obubonero ddala obw'okufa, ekiro kumpi kiramba, n'alabira ddala nga waali kaakati asobola okugenda, naye nga mugumiikiriza aga nti omwana wange akule. Buli lwe baamugambanga nti kati olubuto lukuze luli mu myezi 5, lutuuse mu myezi 7, ng'ayongera okukaluubirirwa naye ate ng'ayongera okusanyuka ngaga nti omwana wange akuze. Naye nga buli lwakulanga mu lubuto nga maama ayongera okufuna obuzito, naye ng'ate lyessanyu lye aga nti omwana wange akuze, era nga yeesunga ddi lwali kuzaala. Kaseera si kangu ak'olubuto, kubanga kaleeta okubeera nti omuzadde yeekyawa awatali nsonga. Maama oyo yeekyawako nga buli gwatunuulira amulaba bubi, n'atuuka ekiseera nga awulira ayagala kubeera kumpi na bwereere, kubanga abazadde mwenna abazadde ku baana ekyo mukimanyi, n'abasajja abamu kati ababaddeko n'abakyala musobola okulaba embeera ng'omukyala teyeegomba kwambala, ayagala abeere waakiri ng'ali awo ku mubiri gwe tayagala kuwulirako kantu konna. Naye lwaki? Lwakuba gwe ali mu lubuto. Waliwo akaseera ka kiro kiramba maama wo teyakomba ku tulo. Kiro kiramba teyakomba ku tulo mukazi wattu. Obulumi nga bumuyitiriddeko, si bulumi bwokka, naye ng'alina n'okutya, ng'alina embeera gy'alaba nga tesoboka, lwakubanga ggwe. N'olwekyo obusiraamu buwa maama enkizo, bumuwa enkizo ku lw'okubanga yakuwanirira mu lubuto ekintu ekitali kyangu. Allah kyavaaga nti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani, yakuwanirira mu lubuto lwe maama wo ku bunafu obw'ekikyala ng'ate ayongeddeko embeera eno ey'olubuto. Ensonga ey'okubiri era eri mu Qur'ani, Allah n'agamba nti wafiswaluhu fi amaini. Lwaki amuwa enkizo? Lwaki amuwa eddaala? Kubanga yakuwanirira mu lubuto emyezi 9, ate n'akulera emyaka 2, n'akuyonsa. Yaga nti n'akuyonsa emyaka 2. Allah yakozesa kigambo kuyonsa, naye nga ebikirimu byebyo ebitambula n'okuyonsa kwonna. Ebiri mu kuyonsa bye bitambula n'embeera yonna ey'okuyonsa. Mwe muli okusitula omwana ku mubiri n'akwonoonera. Mu kuyonsa mwe muli okuweeka omwana ku mugongo. Mu kuyonsa mulimu ebintu ebirala bingi ebikaluba nti ekiro maama asobola obuteebaka, kumpi ekiro kiramba mu kaseera k'okuyonsa ak'okulera omwana. Ekiro kiramba nga taata bw'aba azuukuse nga kakaaba era azuukusa maama, naga nti zuukuka omwana wo atukaabirira, zuukuka okwate omwana wo. Embeera eyo Allah kwe yasinziira n'asitula eddaala lya maama nti yakuwanirira mu lubuto emyezi 9, ate n'akuyonsa akabanga ako kumpi ka myaka 3 ng'akulina mu mbeera z'obulamu bwe. Yeebakako katono ekiro, buli kaseera aba agugumuka okulaba omwana wange ali atya, si kubanga essuuka emugendako n'emuziba ennyindo, omwana wange ali atya. Eyo embeera eyo Allah tabaraka wa taala kwe yasinziira. Kyova olaba obusiraamu omuzadde omukyala bumuwa amadaala 3. Mu hadithi nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam
yajjirwa omu ku baatukulembera n'amubuuza nti ya Rasulallah, mbaka wa Allah, njagala kuyiga, njagala kumanya, man ahaqqu nnaasi bihusni sahabati, muntu ki? Ekibuuzo kyali trike, kwegamba kyalimu akakodyo. Teyamubuuza nti muzadde ki ku bazadde ababiri gwe mba nsinga okwagala ennyo, gwe mba nsinga okulaga omukwano, wabula yamubuuza nti muntu ki gwe mba nsinga okulaga omukwano? Waliwo bakama abo, waliwo mikwano gyo, waliwo be wazaalibwa nabo, waliwo abazadde ababiri, naye kati muntu ki ku bantu bonna abali mu nsi? Kibuuzo kyali kya waggulu nnyo embuuza gye yamubuuzamu. Teyamubuuza nti ku bazadde ababiri ani gwe mba nsinga okwagala, obola yamugamba nti muntu ki gwe mba nsinga okwagala? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba nti ummuka, maama wo. Qala thumma man, bwe yamala n'amubuuza nti oluvannyuma ani gwe mba nzizaako? Maama mutegedde. Kati nze naawe twandirowoozezza nti agenda mugamba nti kati taatawo, kubanga abazadde bali babiri, maama amumaze, kati taata yaddako. Naye era yaddamu n'amugamba nti era maama wo. Ku gwokubiri. Ku gwokusatu n'amubuuza nti oluvannyuma ani? N'amugamba nti era maama wo, okutuusa ku gwokuna bwe yamugamba nti thumma abuuka, kale n'oluvannyuma taatawo. Kakati gwe maama wo alina akwata kifo kyakumeka mu mutima gwo? Kubanga Allah tabaraka wa taala yamuwa shares 3, naye mu maali yo maama wo alina shares mmeka? Mu mutima gwo maama wo alina shares mmeka? Eri abaana bo ne famire yo, mukyala wo, maama wo alina shares mmeka? Allah tabaraka wa taala yamuwa 3. Nolwekyo kyetubasaba nti twegendereze nnyo bwe tuba nga tuyisa bulungi abazadde bombi, naye maama ate tumwongere ku makisi, kubanga Allah tabaraka wa taala yazimuwa. Era njagala gwe omwana ndaba, kubanga mwenna muli baana, nze ndi mwana, naawe kati gwe alina abaana 5, naawe yakoma okuzaala, era naawe oli mwana kubanga olina abaakuzaala. Kati tukusaba nti okuyisa obulungi maama wo, kola ebintu bino, kola ebintu bino, mubiwe bamaama baffe, biwe maama wo. Okusooka mubawe balye, maama wo muwe alye, muwe anywe, kubanga waliwo bye yeeresa mu kiseera kiri ku lw'okubanga gwe nga ekyennyanja ne bwe kiba kiri kilomita namba akiwulira nga kiwunya, nga kimuwunyira bubi, naga nti ani aleese wano ebyennyanja, naye nga bakifumbira ku muliraano, n'akireka emyezi 9 nga tayagala kiwunyiriza, kimugulire mu kaseera kano akirye, kubanga yakyeresa ku mulundi guli ku lulwo. Tubawe balye bingi bye beeresa mu kaseera kali ku lwaffe, olw'okuba nti ffe tutaddewo embeera, tuli mu lubuto, ffe tutaddewo embeera ne babyerekereza. Mu kaseera kano tubibawe bwe tubanga obusobozi obwo tubulina. Mubakolere, maama wo mukolere byolabanga bisaanidde okumukolera, kubanga waliwo akaseera ke yakkolera, akaseera ke yakkolera naddala ng'amaze okukuzaala, oba nga tannaba nakukuzaala yakukolera, ate bwe yamala okukuzaala nakkolera. Ojjukira lunaku ki kumpi ekumala ebbanga lya myaka 3 nga buli lunaku maama wo alina okwoza obugoye bwo, bwe wasuzeemu, bw'oyonoonyemu emisana, kumpi ebbanga lya myaka 3 ng'ekyakikola buli lunaku ng'ayoza obugoye bwo. Baako by'omukolera naawe maama wo, baako by'omukolera. Bw'oba tosobola bikola na ngalo gwe ng'omuntu, na mikono gyo oba na mubiri gwo, bikozesa ensimbi. Maama wo tosobola muteerako muweereza mu maka, amuweereza omukozi, amuyambeko ku bubuzi obwo, amuyambe ku kumwoleza, kubanga naye yakkolera nno, yakkolera. N'olwekyo nga tunaayisa obulungi bamaama baffe olw'eddaala eryo Allah tabaraka wa taala lye yabawa, tubeeko ne bye tubakolera. Maama wo n'omuyisa bulungi, mufunire ekifo mu mutima gwo, mufunire ekifo mu mutima gwo, mufunire ekifo mu by'obugagga byo. Bw'onooba okikoze bw'otyo, onooba omuyisiza bulungi.
mu bimu ku bye tulina okukola okubeera nga ddala tuyisizza bulungi bamaama baffe olw'eddaala eddene Allah